abakyala bannange mulekerawo okubeera n'abasajja mu kikolwa ky'omukwano ng'olinganga omuntu ataliiwo. Kizibu nnyo okunyumirwa omukwano oba okutuuka ku ntikko ng'omusajja akuzina naye nga gwe tolina ky'ovaako teweenyeenya just oliawo bubeezi. Buli omusajja w'abeera nawe mu kikolwa ky'omukwano nga toli active nga tomuweeweeta tomufaako amazima ga Katonda mu ggulu tojja kusobola kutuuka ku ntikko. Mugenda ne mugamba nti abasajja abammwe tebabatuusa ku ntikko. Senga nze omwami wange tantuusa ku ntikko. Senga omusajja si yekka avunaanyizibwa okubeera ng'akutuusa. Naawe obuvunaanyizibwa bwo nga ggwe okubeera nga weetuusa. Muyige okwefaako. Muyige okubeera nga temutula butuuzi there and then you relax and you're like ajja kukola kino ajja kukola kiri. Tajja kikola. Gwe nga ggwe kikyokozeewo ekikulaga nti nno nange njagala tuuka ku ntikko. Essanyu lyo libeere nga liva mu ggwe. Entikko ye ebeere ng'eva ku ggwe. Nti nze wema njagala kutuuka ku ntikko nze neetuusaayo. Yiga okubeera nga weepositioninga bulungi ng'omusajja akusonsesa embolo. Nti waba agitaddemu nina okubeera nga nzira wano bwenti. Oba waba akoze bw'ati nina okubeera nga nzira wano bwenti. Mbeere nga nsobola okufuna kye njagala. Nsigadde nze Senga Faith 256. Temwerabira subscribing, liking no commenting. Omukama banjagalire ate era abankuumire temujjanga okwo.